kati nga bamaze okusobyako oyina ebiwundu wazaako ki? Banfumita magalo mu bukyala era kati eno olumu waliwo amazzi agajja nga makyafu. Wagenda mu ddwaliro? Namirayo obukerenda saafuna busobozi bwafuna treatment kubanga nali sirina ssente naye wakakkana nesikyayagala tunda kaboozi. Okoyo otunda kaboozi. Omuntu bw'ajja ng'alina omulimu omulala osooka vaamu? Sirina kyenkaagaza ene nze mbeera yatema ddala kuba neekaza kyekinywesa mu kawala ki kubanga lwa nsonga nakoowa okulowooza ennyo ebintuukiddwako mu kano akalimu ati luli baali bantemako olugalo. Baali bakutemako olugalo? Lwaki ate? Nebbwe eddala lirinowa kyekyakusazisaako enviiri? bulaba nsibako akakaaya. Bange amannya g'amatuufu gwani? Nalubega Sumaiya. Oli mukyala musira? Kaakati wetwasisinkana ye yali wa saluuni nga waliwo abasiba enviiri nga bakozi kati nga naye asiga cutex kati nansiima naye nze nali nkola ku fridge nga ntambuza amazzi nga bampita owawota kati nga naye atera okugamba owakatunda enkola ki ati awo ne tusinkana ntandika okwagalana nendanga ebigambo byayogera birungi naye ate nagenda okulaba ate ng'alinga nsindise mu geyeena bwe yamala okunzaalamu nanga nfuuse scrap nenzira ku street tuwe nadda ku street netandika nga abaana bange mbalira kakutiya. Yakufulumya waka mu makaago muwali obeera bwe mwali mupangisa? Ye yali ayagala kunjokyeza mu nnyumba kubanga engoye zange zonna yazookya teyalekamu n'eki n'ebintu byonna n'abyasayasa amasuwaani amana ngamba nkukoye tambula ogende tokyalina mulamwa gw'oli mukadde nkaddi yanzaddemu ndi bimotoka bya ntalo nangamba kati ayagala buwala buto nemugamba kati ssebo kanyingire ebbala nga wonzaddemu nange kantandike street awo nenyingira akaboozi. Ani yakusomesa bino ebyakaboozi? Tewali yandagirira street kuba natambulira nga olaba masiikini kati we natuuka ku bbala nendyoka mbuuza ku mukwano gwange nembuuza mukwano gwange bampuliriza nembuuza mukwano gwange wano waawe wali kaloogi nangamba wetaawo mu lukuubo wooti ng'olina abaana? Kubanga omulenzi yali atambula ng'omuwala mmuweeka nga kibebe nfumita n'akacupa mu kamwa amabwa gamanyi okuttuka. Omusajja? Iye. Lwaki yali akutulugunya? Tolo yali ankooye ng'amaze okunzaalamu kwe kuyingira akaboozi ntandika okuyiyiza abaana bange ekyokulya. Kati abaana n'obaleka ewa mulongo ng'ogenda n'okola n'okomawo n'obasanga? Nga nsula wabweru era nasulanga ku bbala naye challenge gye nsinga okufuna yo ngimanyi. Nafuna nnyo okuntemulatemula amabwa. Amabwa nga bani abakutemula? Abantu b'oku street? Challenge. Customer eno nkovu eno tatu naye enkovu. Wagendawo enkovu n'okubawo tatu? Kati yambajje ejjambiya kino ne kyasama tinike nnyinawo kale tukagabanire wakati ne bamala ne batambula ne banzirukako
bamala okunzirukako neera baali bamaze okundeepinga nga bankalakase kajegere bana bankuba engwala n'engweri enzirika nawo naye nagenda ozukka nga nyinamu nusu ebi bya toyi naye nanoonya gwenkaabira nga simulaba neŋŋamba ndikibuulira ni maama waatali era neŋŋamba wayi obutakaaba nnyo kansirike ate nga sina gwe ŋŋenda kigamba neŋŋamba kaŋŋume kasita abaana bange balamu nenkakkana nensala pressure nenyongera okuteekamu essaala neŋŋamba luliba olwo waliwo omuntu alijja naŋŋamba guma kati taata w'abaana bo ddamu n'omuwulizaako yagwa Eddalu yagwa Eddalu wamusanga wanga mulalwa ani yagamba namuyitako wande waliwo we nafiirwa muganda wange ekyali najja okuziika nagwa mu seppiki y'ennyama naye we yamala ogigwamu n'atambula n'agenda n'ayita eyo mu nsuku tewali yaddamu mmulaba tezaddamu kukola waya ze ate guno omwaka njagala buli kimu kikyuke embeera ekyuke n'abaana bange babeere bulungi nange baleme okumpita kaaka akawala gikayiseewo nange njagala baŋŋambe ajati Sumaiya wuuyo ayiseewo tanywedde wadde kenge naye kinywesa stress naye hajati Sumaiya nkusabira Allah akikuwe ete ebyokubonaabona mpulira mbikoye gwe olina kusindika n'ogwa mwala olina kukuba asaze nakubonyabonya olina dde nakufumita n'ofuna oweebyo yonna bannange nange okusanga kimanyi ondesa kamwenyomwenyo nvudde na mutulo abalonja baliko ekikemedia tulina mango y'omu ku baana abawala ababeera ku tiktok okwo ng'atulaga nyash ng'akwegamba ali bulala ali mu nsi ye banaye buli muntu waali walabira omwezi n'enjuma nze nabagambe ekitonde ekikazi tuli tuti tetuteŋŋana mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga oba oli mpya ku channel nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako oli otya ndi bulungi naye mbadde nmuwamuko ku ulcers naye kati sikyavomitinga kati ndi fine sobola okwogera eddoboozi ate olina ulcers naye weekamirira wala gy'okufa anti era kantu kamala ne kasirika kali akawuka kamanya ate oba olina okugenda ate eri ogabane abantu twakayita kugabana akaboozi kati gwotunda kaboozi ntunda ate era nga nina era bikwasaganya olina kukwasaganya olina omwami nedda manager olina manager wo eyakuleeta okatunde wetukolera kati mango sooka obuuze ku batulaba abatuuze mwenna mbaagaliza ekisiibo ekirungi buli omu yasiibye atya era buli omu watudde mukama amuwe ekyasinga okwagala olina emyaka emeka nina emyaka 24 okimanyi nti oli mwana mutono ngezagezaako wajja otya muno mu Kampala oba wakulira muno nakulira mu Kampala naye nga ndi nzaalo ya mwana wa Masaka bamaama bo bakimanyi nti oli eno Kampala otunda kaboozi ndi mulekwa bazadde bo bonna baafa sina maama sina taata wasoma nasomako nakoma mu senior 4 okimanyi nti wasomera ddala ki ekyakugaana okweyongerayo n'emisomo sente nga bazadde bo bafa we baafa nyumiza emboozi eyo we baafa awo nefumbirwa naye we natuuka mu senior 3
kubanga natandika mu senior 2 nga nina omusajja naye nga nze buli lunaku nva mu buliri nga mmaze then nengenda ku ssomero nentula mu bastudenti bannange nensoma ati we yamala okumpeerera. Bino byali ku kyalo ki? Bino byali ku kyalo Kasubi. Kati naye kasuubire nti bazadde bo bali luddawa? Rede baali bamaze okuvaawo kati ng'omusajja ampeerera kati nga ye tata ne maama ati yamala okuzaalamu abaana babiri n'amaana ngamba kati ndi scrap kati nezira ku street ntandika okubonaabona n'abaana bange nenjiga okubeerawo omukazi walina okubeerawo nga nyina otunda akaboozi. Kati abaana bo bali luddawa? Mukama yannyamba tebakyasula mu bukutiya. Nina anti eyannyambako n'abawa ekitanda kubanga baali bayize empisa embi. Nga womanyi bino ebitanda byaffe bibeeramu obupiira busula bwenyenyanyeenya naye anti yannyamba n'abanzijako naye era tusobola okugenda n'ekikwasaganya bulungi. Yembeera gye mpitamu okubeera nga tebakyabeera ku street naye nga era nze maama waabwe sitiiru nkyasula ku street kubanga era nsula ku kitanda kya 3,300 buli lunaku ate we ziba zimbuze nsula wabweru ate we mba situnze kaboozi sirya nsiiba njala awo wengatirawo kawalagi. Kati ate kawalagi kaba kagenda kwongera njala? Oluusi eba ekola nga mmere n'okumalako stress. Kati njagala ombuulire ku musajja ono yali yakuwasa nga yakuweerera paka senior 4. Kati gwe wasinkana atya n'ono omusajja ate nga wali obeera Masaka? Masaka yeewaka kyekituufu naye nze ndi mwana nzaala ya wano wa mu kibuga ne just twesinkana eyo nga ntunda amazzi n'ansiima. Kati awo we yakusinkanira olwedde bazadde bo baali bamaze okufa? Kati mbuulira we wava awaka nga bazadde bo bafudde okujja okuyingira ku bbala? Kati we baafa bamaama baffe basalewo batufumbize nga ffe abaana buli mwana n'asalawo n'agamba n'Eddalu Mumakagange anoonye future ye. Bamaama bamutegeeza ki? Abato bagamba ba parents bafudde mugende mufumbirwe tunoonye future. Then ne bagamba omwana omuwala takulira ku luggya kati ye embeera gye twakuliramu eyo kubeera ku street. Abaana bange ne mbakuliza ku street ebyaddala. Kati gwe wasinkana otya omusajja oyo yakuzaalamu abaana ababiri? Nali ntunda mazzi. Ng'amazzi ogatundira wa? Nga nnina fridge naye nga bankozesa. Wagenda n'ofuna omulimu. Ojja otya okufuna omulimu ogwo? Kati okufuna omulimu natambula ne ngenda mu kibuga bayitawo ewa Kisekka. Nga maama wamwe yakamala okufa? Nga wayiseewo ebbanga naye nga ndaba ewaka sikyafiitingawo sisobola kusaba bikozesebwa omukazi ng'ogenze mu mwezi. Ebintu ng'ebyo ebyetagisa omuntu byalina okukozesebwa byonna nagezaako ne ngamba kati buli kimu nnina ekyetuusaako ne njiga n'okukola ki okugaba akaboozi. Ati olwatuuka awo nga omusajja we mufuna nga ngamba oba asazeewo okumpa ekyokulya kambeere naye ate we namala ofuna olubuto nangamba kati ndi scrap ndi kimotoka. Ate wangambye nti omusajja ono ye yali akuweerera mu senior 2 kati ekituufu kyeki? We yamala okumpeerera nali sinabafuna lubuto. Kati njagala ombuulire wamusinkana otya ne mujja okutuuka okubeera nti akuweerera kubanga oŋŋamba nti wali otunda mazzi ate wali oli mu senior 2. Kati nali ntunda mazzi nga ndi mu senior 2 kati then ye nga wa saluuni naye nga ye naye teyasoma bulungi naye nga alina future yagaliza omuntu asome. Kati amazzi walinga ng'ogatunda ng'omaze kuva ku ssomero? Nedda. Nakolanga mu holiday naye nga nsevingayo ebitaano nga nina akabox
nga nsevinga nemanya nti wekiti nkikostinga wekiti nemanya nti zino za school fees then neyongerezaako bwe ntyo ate nenfuna nkwasaganyizaako ekintu nekibeera nga kitambula bulungi kati we nalaba nga so bikwasaganya neŋŋamba kambeere naye nenkigumira nemuwa kaboozi naye kasita nafuna olubuto nenfuna n'olwokubiri namaana ŋŋamba kati kefusa scrap yakwata obuziina bwange n'abwokya n'akwata amabaati n'agawanulawo ku bbaati neŋŋamba oba enkuba oba omusana gwaka ng'engoye zonna azokyezza nagira mu lugoye n'akasuka ke nawekeramu abaana nentandika ebbala. Kaakati we twasisinkana ye yali wa saluuni nga waliwo abasiba enviiri nga bakozi kati nga naye asiga cutex kati nansiima nze nali nkola ku fridge nga ntambuza amazzi nga bampita owawota kati nga naye atera okugamba owakatunda enkola ki ate awo netusinkana ntandika okwagalana nendanga ebigambo byayogera birungi naye ate nagenda okulaba ate ng'alinga nsindise mu geyeena bwe yamala okunzaalamu nanga nfuuse scrap nenzira ku street tuwe nadda ku street netandika nga abaana bange mbalira kakutiya. Yakufulumya awaka mu makaago muwali obeera bwe mwali mupangisa? Ye yali ayagala kunjokyeza mu nnyumba kubanga engoye zange zonna yazookya teyalekamu n'eki n'ebintu byonna n'abyasayasa amasuwaani amaana ŋŋamba nkukoye tambula ogende tokyalina mulamwa ng'oli mukadde nkaddi yanzaddemu ndi bimotoka bya ntalo naŋŋamba kati ayagala buwala buto nemugamba kati ssebo kanyingire ebbala nga wonzaddemu nange kantandike street awo nenyingira akaboozi. Ani yakusomesa bino ebyakaboozi? Tewali yandagirira street kuba natambulira nga olaba masiikini kati we natuuka ku bbala nendyoka mbuuza ku mukwano gwange nembuuza mukwano gwange bampuliriza nembuuza mukwano gwange wano waawe wali kaloogi naŋŋamba wetaawo mu lukuubo wooti ng'olina abaana? Kubanga omulenzi yali atambula ng'omuwala mmuweeka nga kibebe neŋŋamba bajja kulya kati shooti eyasooka byannumamu kayala kati kumbe ennoonya zakiza bagulira kyaggulu. Kati wagenda ng'okola abaana ng'obalekawa mangu? Kati nasooka nenfuna omukyala baali bamuyita mulongo babirye abeera awo mulongo. Mulongo ono waawa? Ono omutono ono. Era specific abantu tebalowooza mulongo omulala. Mulongo babirye muganda wange yeddiranga bitweddira muziro gwe gumu yaŋŋamba sigenda kuleka muganda yange kumuleka ku street kubonaabona kubanga tweddira muziro gwe gumu naŋŋamba baleke ngaawo lunaku nga nina okunoonya 10 mmeka ezobayiriza ekyokulya n'okubabeezaawo kale n'okusiiba nabo then kati nze nzije ntobe nengeera ntoba mu bulumi jukira nali sinaba kuwona navaayo nga nkosezza yanjokya amata. Yeye enkovu we yakwokyeza? Nga nfumita n'agacupa mu kamwa amabwa gamanyi okudduka. Omusajja? Iye. Lwaki yali akutulugunya? Tolo yali ankooye ng'amaze okunzaalamu kwe kuyingira akaboozi ntandika okuyiyiza abaana bange ekyokulya. Kati abaana n'obaleka ewa mulongo ng'ogenda n'okola n'okomawo n'obasanga? Nga nsula wabweru era nasulanga ku bbala naye challenge gye nsinga okufuna yo ngimanyi nafuna nnyo okuntemulatemula amabwa. Amabwa nga bani abakutemula? Abantu b'oku street? Challenge.
kasitoma eno nkovu, eno tatu naye enkovu. Wagendawo enkovu n'okubawo tatu. Kati yambajje ejjambiya kino ne kyasama namala n'agikuba ne wano. Lesi kasitoma yali ayagala byampaka. Baali bana kati nga nva ku bbala nga nalinamu just nusu kanaana. Kati we namala obbasanga ne baŋŋamba nnyabo yimirira. Kati we nayimirira ne mbagamba kiki? Ne mbagamba yiyi mukwate ey'ebbaati. Kati mbambawo ebbaati ko bo temundabanga. Yalyoka bankwata kano. Empulira nga sisa. Ne mala ne mbagamba munte temundesa bwana bwange. Ne mala ne mbagamba kati mumanyi sina ssente naye obulamu bwange mubuleke. Nange ndi mukazi muzadde naye mundekere kano akatini kennyinawo. Kale tukagabanire wakati. Ne bamala ne batambula ne banzirukako. Bamala okunzirukako neera baali bamaze okundeepinga nga bankalakase kajegere bana. Bankuba engwala n'engweri. Enzirika nawo. Naye nagenda ozukka nga nyinamu nusu ebi bya ttooyi. Naye nanoonya gwenkaabira nga simulaba ne ŋŋamba ndikibuulira ni maama waatali. Era ne ŋŋamba wayi obutakaaba nnyo kansirike ate nga sina gwe ŋŋenda kigamba. Ne ŋŋamba kaŋŋume kasita abaana bange balamu. Ne nkakkana ne nsala puleesha. Ne nnyongera okuteekamu essaala ne ŋŋamba luliba olwo waliwo omuntu alijja. Ne ŋŋamba guma. Ne nnoonya omuntu agenda okuŋŋumya n'ambula. Nziramu ne ŋŋamba ani alinŋumya. Ne nziramu ne ŋŋamba kannwane. Naye ng'embeera gye tulimu yo si nnungi. Bannange osobola okuwuliriza emboozi n'owulira nga n'ebyenda bikwetokota. Tuli eno n'abaana abawala nazze balabako. Naomi ye yampise ne Mango naye Wuuno bwandabye najja n'agamba Adija nteekaako ku mukutu ne mugamba kale kankuteekeko ku mukutu bulambalamba. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribing. Bannange buli muntu ensi agiyitamu bubwe naye obutabeera na mama mu nsi nakyo bannaye kibi. Kubanga ebintu bingi bikutuukako oba obutabeera na bazadde oba na muntu akugaidinga akubeererawo nga maama. I'm so sorry. Kati nga bamaze okusobyako oyina ebiwundu wazaako ki? Banfumita magalo mu bukyala. Era kati eno olumu waliwo amazzi agajja nga makyafu. Wagenda mu ddwaliro? Namirayo obukerenda saafuna busobozi bwafuna treatment kubanga nali sirina ssente. Naye wakakkana nesikyayagala tunda kaboozi. Okoyo otunda kaboozi. Omuntu bw'ajja ng'alina omulimu omulala osooka vaamu? Sirina kyenkaagaza. Wabula kintu kimu singa mba nsobodde okufuna oba ne bantwalanga mu kyalo ne nnunda enkoko ne nnima ne nnunda ente nga kale ettaka nsobola oddikulaakulanya naye nenze embeera yatema ddala kuba neekaza. Kyekinywesa mu kawala ki kubanga lwa nsonga nakoowa okulowooza ennyo ebintuukiddwako mu kano akalimu. Kati luli baali bantemako olugalo. Baali bakutemako olugalo? Lwaki ate? Nebbwe eddala lirino. Kyekyakusazisaako enviiri? Bulaba nsibako akakaaya. Manga amanya g'amatuufu gwani? Nalubega. Nalubega. Sumaiya. Oli mukyala musiraamu? Ebbali liri wano ate liri mu kawompo linnuma nnyo 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 nnyo. Bakuba ki awo mu kawompo? Bankuba nnyondo oba lyali jjinja. Oli yava eri nakkuba nga tolina kyokoze?
oba mwarwana mukaawo? Nze ni mukazi wa mpisa. Sitoya bikola lwakuba emboozi yange olumu ekwasa ennaku. Nali ndi awo ng'oli ajja nga ansogga oba kyali kisobo n'obuso obusala emigaati Mu mutwe? Kino ne kyabikera wano mu kawompo watujja nnyo ng'akawompo k'omwana omutaka natera okuddawo. Kati eri wansi gy'ogambye awakuluma era okyabikola ng'ate wakuluma? Nedda sikyabikola. Mbeerawo ne nsabiriza mpaddeyo 10 andisiza kamere mande neebaka neera n'okwebaka olumusula ku street we bityo. Muli eyo temumanyi bantu mbeera gye bayitamu bannaye abantu eno okusavaivinga is a hustle, a very big hustle. Nzize ntambulatambulamuko muno naye mpulira nga mpunze. Okubonaabona si kufa naye bye tuyiseemu bye bingi naye twetaaga sapooti n'abantu abamu bategeere omuntu wa wansi mbeera emunyigiriza n'ebyabayitamu biba bingi. Babazaala abaana bameka? Ffe twali badde 7 ne kati twasigalawo 4. Kati abalala baliwa? Bali mu ttaka. Bali mu ttaka. Kati bo baganda bo baliwa? Omu yabadde muneeno, omulala naye mulwadde. Naye yajja muno kati akola kaboozi? Tebatunda. Ne just nabo bagezaako kunoonya mbeera naye era n'abasajja be bafuna eby'ennaku zino bya kiyaaye. Buli kimu kyakugezaako okulaba ng'opangapanga obulamu ne weegattagatta naye nga tebijja. Ne weesunga n'ogamba oba ndifunako ku ssanyu lunaku n'okeera ng'okaaba nomala n'okaaba n'ogenda ne weekwekako mu buliri n'ofubutukayo n'odda wabweru. N'oddamu n'okomawo nomala n'ogamba oba leero naafuna 10 buli lunaku tuddiba tewali wano omuntu asobola keera ku makya n'agamba nti nno yalina emikisa. Waba olwokeeraawo n'obeeraawo n'okeeraawo n'ebibiri bya ttoyi ne bikubula. Eno ttoyi yakusasulira? Ttoyi ya nusu 2 ate weebukeera ne ziwera ssaawa 3 oba 4 baya nusu 5. Kati weegakuluma tudulaba abamu beeyamba mu buveera. Kati taata w'abaana bo ddamu n'omuwulizaako? Yagwa Eddalu. Yagwa Eddalu? Wamusanga wanga mulalu ani yagamba? Namuyitako one day waliwo we nafiirwa muganda wange ekyali najja okuziika n'agwa mu seppiki y'ennyama. Naye we yamala ogigwamu n'atambula n'agenda n'ayita eyo mu nsuku tewali yaddamu mmulaba tezaddamu kukola waya ze mpaka nakati asomba bicupa asomba sikurapu byayogera tebikwatagana tasobola kumpa wadde 10. Yali anywamu ku mwenge oba yali kwalaali? Musiraamu. Oba bye yakukola? Kiyinza okubeera nga ekintu kiyinza okubeera nga oba obutawa abaana be buyambi nga nakyo kikositinga okuba nga kimukosa. Naye ng'era asobola otereera naye si kiwa kati kuba kati ye waba ndaba eno mu bulamu bwendimu obwa ghetto ye bumusanyusa ate ye alowooza nze ndi mugagga kumbe nange nsiiba njayuuya. Twala akalango ke nagamba naye guno omwaka nafunye student ngenda kuzimba kalina just mbambi yeeyagaliza future obutemalaamu maanyi. Naye nga tekitegeeza nti nno emba nkyogedde ngizimbye wali yandeeterawo abatemu
nenga nze just njagala kampala. Yakuleetera abatemu oba bino byonna yabikutuusaako nga tomanyi? byonna sikiwa nti nno oba yabikola naye ayinamu eri endowooza nti nze no gyendi ndi bulungi nenga ndi mukaaba ndi mumaziga mangi nenga netaga bubuddamu nze njagala nawantu wensobola okumala omwezi nga just ndi awo esi yekka yenfuuwako kuba nga nkooye okubonaabona byaddala. Ate guno omwaka njagala buli kimu kikyuke, embeera ekyuke, n'abaana bange babeere bulungi, nange baleme okumpita. Kaaka akawala gikayiseewo, nange njagala baŋŋambe Hajati Sumaiya wuuyo ayiseewo, tanywedde wadde kenge naye kinywesa stress. Naye Hajati Sumaiya nkusabira Allah akikuwe. Wete ebyokubonaabona mpulira mbikoye. Gwe olina kusindika n'ogwa mwala, olina kukuba, asaze nakuwomyawonya, olina nne nakufumita n'ofuna ow'ebyeyo nakukuba. Tegolaba guno omugongo lwakuba ntudde naye kano akabi naakamu katula sayidi emu. Lwaki? Eggumba siriwulira. Akuba biseera ebisinga nsirika mba saagala kuweereza mboozi yange n'abantu ngenda eri nenywamu. Naye ngamba nakibuulira ni kansirike. Awo wensirika ne maani nnywamu awo mba mmaze obivaako. Kati bo bamaama bo gye bali? Nze ndi mulekwa. Kimanyi waliwo bano baganda ba maama bo famireyo abaasigaza obuvunaanyizibwa. Bali bakyala abasiraamu. So ate nga babo bennyini abasiraamu be balina okukwatira wamu babe nga bakubukumaakuma bino wagendako ewaka n'obibagamba? Ekyokubiri famire yaffe wadde bakazi balungi naye bonna ngaawo bamanyi abatabuliiki. Buli omu alina omutima gwe. Oyinza okugenda nakugana n'okuyingira mu nnyumba nakuwa akakeeka n'otuula awo n'emmere n'agikweka wansi w'ekitanda n'ogamba leero lwaki enjala ennumira wano kaŋŋende neeyiye. N'ofunayo oba kasitoma omugale weewuunye wa 10,000 ng'omwe abaana bo balina okulyako ekyemisana kya 3,000 naawe osigazeeko 2,000 ate balina okusaba ebibiri bya ttooyi n'osalawo n'ogamba kansiibe enjala. Naye bannange mulaba videos okwo ku TikTok abantu temumanyi bantu bye bayitamu. Ono ye Mango abamulabye ku TikTok awo mubadde nga mumulaba ebintu byakola. It is out of stress, out of what she has passed through in life. Kwegamba obulamu bwe tebuli bulungi, tali bulungi yadde n'akamu yadde n'akatono. Abantu abamu bambi bw'abeera ali bw'ati ebintu bye baba balaba ng'ebiri fane. I'm so sorry Sumaiya. Nze neewuunyeza nti naye gwe Sumaiya oli musiraamu. Naye guno omwaka mbadde nsaba bikyukemu kale. Mbadde saagala kuddamu kubeera oli mango tree. Mbadde oli anywa walagi aseka gwebigo ku makubo abeera ng'omunaku at least nfuneyo omukazi obanga maama fiina aba bakwata ku bantu abawansi nange mbeereko mu bulamu obulungi nga neeyagala kubanga embonabona gye mbonyebonye musoya kinnyonnyola kati muntu nga takitegedde naye waba kitegedde bulungi oli asobola okkikwata n'akisitula mu mutima gwe bw'ati n'akyambala bw'ati n'agamba we luba lugoye eno shaliya we luba lugoye
kino kiteeteeyi kyambaga oluba lugoye no kanzu nze guno omwaka njagala nakuntwala mu kyalo mbeereeyo nga sirina mu ghetto nunda enkoko zange nda embuzi nsimbe emmwanyi banfuniye n'akayumba kabe oba katooyi naye nga kekko mbeereko mu nnyumba nkola okusula wabweru ne mu mbeera y'okubonaabona nze obwamayaaya nga natandise kulaga bituli byennyina eno munda. Oh my God. Laba nno gwe nazze naye alaba nfiira mu puroguramu yaali awantunuulira butunuulizi. Owulidde bingi? Mango tree. Ani akuteeka ku TikTok? Essimu eriwa? Ajati nabagamba bangulire essimu ne baŋŋamba muno bagenda gindeetera. Baagireeta? Ate baagireetawa bansuubiza ne batatuukiriza nabo ne mbaleka ne bandisappointinga. Kati ani akuteeka ku TikTok eyo? Era bajja ne bansanga nga ndi mu byange ne bajja ne mbeeyogerezaako ne batwala obugambo bwange obulungi nga bumanyi wenjogera ne bamala ne babutwala ne babuteekayo bamala obuteekayo. Tomanyi na TikTok bweri? Tolina na akawunti? Sina na akawunti, sina na kyemmanyi wadde wabula bo be banfunamu wabula nze njayuya bwayuya ate wadde okumpa lanchi. Leero ngenda kuwaayo lanchi. Ng'olabye ne ulcers. Ulcers zibaire zinuma naye kati zateredde. Naye kati ekinnuma waliwo ekyoyo. Omanyi we tuba tutambula bano abasajja abatutemesa. Akirabikako olwo nasanga musambwa. Buli lunaku gundya. Teguva mu luggi wange kabalaza. Oba emisambwa gye giri? Yeah, those spiritual things. Egyo emyoyo emibi egitambula. Gwange teguva mu kasonda. Okulabayo? Gujja ne gunnyambala ne gumala okungozesa ne gutambula ne gugenda. Anti, vaawo bambi. Tuli serious. Manyi nti ono omwana alayika ndowooza mwamumanyira ku mutimbagano. Byayogera naye saagala nnyo omuntu asekera mu programs zange anti. Kati guno mwaka okuva gwatandika ennaku z'omwezi nga 3 January nga lumu nga tuyingira olusooka omwaka. Kirabika gwe gwangula. Kati ate nengenda nagwo mu nnyumba. Ati gwesoose kasonda. Oluyingira okwebaka nga gutandika. Juluulu ebyo byenkugamba. Naye kati lindako katini. Abasajja baneno abakugula. Kore yakugula yali musambwa? Teyafuluma mu nyumba. Demoni taddanga mufuluma mu nyumba. Ate mukaloji kange. Anti wekiba kijja kitandikire no mu bugere bwe bati nga kijja nga kyambala. Ogenda owulira nga kibanga ekikunywamu omusaayi n'owulira mpaka eno mu nkoto mpaka nga kiringa ekikuyingira n'olulimi nga kiringa ekyagala olujjamu. Tumanya ffe banneeko tuyina ebizibu. Naye nnoonya n'ekikinzijjako kimbuze. Era mmala ne ŋŋamba kati nkooye ne mpawa mattukayo ate emisana tekindaba. Naye obudde bw'enzikiza kiŋŋamba yingira mu nnyumba. Yitawo ogende weebake ne mugamba sijja kiŋŋamba ŋŋenda kutta. Kiŋŋamba ogaanye ŋŋenda kutta ne kitandika okusaawa obugulu. Isaawo obugulu. Amaana ogamba munnange kaŋŋende mu buliri. Owulira omuntu akuba amagulu?
bwe kimala okujja ne kimala okukuba amagulu kasita oyingira nga kimala nga kijja kiyingira nga amasannyalaze oba owulira nga amasannyalaze agayingira ne owulira nga kano akanywanto nako kikayonka ng'owulira nga ennyonnyogeze obeerawo wekka nga weekola obumoto mu buliri naye omusana bwe guvaayo tekibaawo ne kasita ewera ssaawa ejja nga kitandikirawo woova wodda oba emizimu ddala gyalumba abantu ne luli last week nakola ku mukazi eyali alina ebyo ebintu era nti omuzimu naye gwamwambala oba banaye emizimu gyagomawo nga gitambulira mu bantu kati gwe bizibu ki byosanze mu mulimu guno gw'okutunda somino? Ebizibu byensanze muno ebikwatagana n'obulwadde bw'obukaba mugamba mutya ali fiti ebizibu byensanzebulako ng'aseka bukyanga twatanditi bakwano ba mutabani bange obuzibu bwensanze mu mulimu guno ekisookera ddala byebirwadde bye tusinza ofuna muno mu bino abasajja abamala nakati greens abasajja abamala period abasajja abamala empewo n'ekyokusatu abasajja ajja n'akugamba pamaka binkalye awo ontunuulire ombuulira ensonga eyo tonimbyemu awo sobodde kulimba naye waliwo najja nagamba ngenda kukuwa $2,000 naye saagala kwambala kondomu n'akulimbalimba namala okukulimbalimba kumba akubaka kabina kasitaakonayo kati niwe pa gubanga musota gwa lulimi kali akalimi kasitakakonayo kati mu kabina abamaze okuteekayo livansi oba owaluka gwamanyi bwamala okunaaza n'akumala okumaliramu ekizibu kyo nga gwokuntana kitambo kyo genda okulaba otandika okweyubula weetakula abamu bagwa ensimbu abalala babeera balalu ogenda omusanga ng'ali bibye like kyotegeeza babeeyambululiramu obulungi ennyo ate bwamala okikola ng'ayitawo ate alina okukakasa nti namaze okukikola bwamala okukakasa nti nomaze okugonda ng'awagamba kati tulinda ki manyi muno temuggwamu byoto wano wafa newali newafa newali newafa babayitamu ng'embuyaga wano ennyimba ennyingi abantu bafa nnyo temufaamu ogu wano bakuma ekyoto ne bakuma ekyoto ne bakuma ekyoto naye nga muntu ogu musajja omu ye yabayiseemu mwenana abagaddangako namawo beegaddangako kati buli omu waliwo bwe bazimbye embuto kati ekiriwo sizoni y'amagulu n'amatama abantu bali mu kuzimba magulu okugulu okumu kuzimba n'amatama ne gazimba olumu eriiso erimu ne libeera nga liyagala sesema eddala ennyindo nebeera ng'ezimbye egamba ne muno namwo kati nsomba byuma abajja nabo tekyabategeera si baamuno bajja abamu bacori abalala balango abalala badinka abalala bava eggulu abalala aruwa kwegamba gwanga lingi nnyo liggukira nnyo mu Mbaasa kati ffe engeri gye tuli bakyala abayiiya akasente nga basingo mother batumaliramu nnyo ebizibu kubanga akasente akooba okaagala obudde obwo kubanga jjukira oyinza okufuluma mu nnyumba nga toyinamu wadde ekikumi kati oli nava eri najja n'akutomera n'ogamba omanyi kantomedde kazimpe eri effite shia mwana nga ngenda mugulirako wali kiki kumbe tomanyi kyakwambaziza ate bwamala okikwambaza ng'agenda akiteeka mu mulala
ati ekigenda nga kitambula bwekityo era muno temufamu muntu ogwo era bava eri nga bazze nga bamanye eno society y'abantu ate ekiseera ebisinga bagamba abanywi ba walagi babasanga muno ab'obusada babasanga muno abasigala babasanga muno ate abajja baba tebanywedde wabula basanga banywi ne bamala okukolako emikolo ne bakulekaawo nga bamanyi nti nooba wikisezi ogenda kuba oli mu ttaka abamu baba bateeka wali mulimbo olusaze naye oba tolina linnya lya kiyisiraamu tebakuziikayo omulambo gwe gusobola okukaliraawo nga tebakututte oba toli musiraamu kubanga era limbo yaffe yawano tebaziika mu kafiiri banaye Sumaiya nga amaanyi gampeddemu okulaba nti yegwe Sumaiya naye oli mu kubonaabona Basumaiya nga babeera bakyala bafunyi nga ba ajati bagagga nze bonna Basumaiya bendabye okungi baba bakyala bafumbo nga ba ajati bagagga nga balina ssente anti ekiviira ku ekyo n'erinnya lyange olyejjako erya Sumaiya okwetuma mango trigisi kyanviirako olwakuba nti no ndi single mother naye lisobola okuddawo just in case just kaseera buseera singa mba embeera ezemu neeteerera bulungi sobola okusettlinga ewantu wamu nenziramu nentandika n'okufuna wuudhu ntandika n'okusaala nekino ekisiibo mbadde saagala kiggweko nga sigenzeeko ku muzikiti ate nga nfuna wuudhu kubanga nkimanyi nkyesiga naye ate waliwo kiri ekijja kibanga kizimuzimu omanyi muno bagamba amakubo gali ago erikuyingiza erikuleeta erikufulumya liriri naye okulifulumamu kiyinza okutwalira emyaka buwana nawe batatwala mayiti akalambo ko webatakasuula mwala ne kasibira eri mu lubigi olina kubeera ng'olwana nnyo ate ng'oli mukazi ng'olina omutima omugumu ate nga weesigane Allah ogamba ngenda lemerako kati singa wavaayo omusajja n'agamba nti nze Sumaiya weyo mumumpe muwase oddayo mu bufumbo okugeza nga sinaba kuddayo mu bufumbo kuba engeri gye nina ababebize abakulu sinaba kwetegeka naye we mba nfunye omusajja nga yeetegese ate naye nsooka muwa budde naye ekyokufumbirwa kati nedda mba njagala muntu nga ntegedde embeera zange omanyi omuntu tokaddiwa gwe gwoyita omubi eri amuyita kwini era oli akugamba nakulyako nomugamba wadde wandyako naye si kyamaanyi byaliwo naye byaggwa oli serebu mu kitundu ndaba abantu bakuŋŋaaniddeko anti buli omu ayagala owuliriza nnyo ku bugambo bwange kubanga bubeera bulungi wangi addewenevango awendanyumiza byakukaaba byereere nga kyannasesaamu yadde n'omuti n'okumuze nga nseka kati awo obusungu omanyi wensonda omutima neguzimba sirwana siyomba naye ekinzikakanya destin nteekamu ng'obutusunga busatu then amaziga negamala negavaawo kati then essanyu lireeta amaziga ati ajja tindi musanyufu kati osanyuse eki ekisinza okunsanyusa mwebale nnyo okujja n'okutubeeramu n'okujja okumanya embeera gye tuyitamu nga ffe abakyala ba single mother n'abakazi abayita mu mbeera zaffe ze tukulizaamu abaana mu kondomu neziroogi mu kondomu lwaki ogamba mubakuliza mukondo anti ebitanda bya 3,300 ate ebitanda bisobola okubeeramu nga biri 4 kano kenyeenya ne kali omwana abali mu bed space temuli mwana wa muno atamanyi kwambaza kapiira
owamu kano akatundu kubanga muno mujjudde bubaawo ate mulimu n'abaana abato naye Mukama Katonda akuyambiraawo naye muno temuli mwana tamanyi kwambaza kapiira era basinga ate era temuli mwana tamanyi kwogera kigambo kinene era we liba ddungu agamba olinga ddungu. Kati gwe engoye z'oyambala ozijja wa? Nze olumu engoye ze nnyambala waliwo we nsomera wali ku kyaki. Ogendako ku kyaki n'osoma? Waliwo lwe ŋŋendayo nga ndaba okusala. Nedda waliwo we ndaba nga we nafuna wuzu ne we naasala nga nyeddemu kawalaje swala tegenda ttuuka. Ate ng'oyagala okunoonya Mukama. Ate Katonda yagamba Jesus is the one changing water into wine. Kati ne ŋŋenda ku kyaki. Nesinza mukayala. Jesus yagamba nti changes water into wine. So kati obeera otamidde nga tosobola kusala nogaako ogendeko ku kyaki. Kangendeko ku kyaki nsinzeko ku mutonzi. Kubanga in the Bible it is not the same in Quran. Yeah. So in the Bible Jesus is said is the one who changing water into wine. And the building grass so ngendako mu kyaki. Suma eyo nkoze ekirero. Aja ati onkoze otya? Kakati sina kyenenda kukola nnyo kyamaanyi naye kale mpulira essanyu naye nga olunaku lw'olwaleero kale era nzukuse mu buliri nga mpulira era mbadde njagala kwemalako oyogera ekintu kikuve ku mutima. Kubanga mbadde sina gwe nsobola kigamba kubeera mbadde ntambudde nakyo ntambule nakyo ngende nakyo nze nsobola otambula mu mayiro 8 ne ngende e Kawempe ne ngende e Makindye ne ngende nga sina kwakigamba naye nga kuno okuggulu tekunnuma naye ne mmaa ne ŋŋamba naye omanyi kati kukooye ne nkutwala mu buliri ate ne mpulira nga n'obuliri bunsiiwa ne nzirayo ne ŋŋamba waliwo ekibulayo kisigaddeyo ne nzirayo ne nkinoonya paka we nkifuna naye kati nzikakkanye kati ndi musanyufu ngenda nabayimbiramu akayimba walehi wasale. Oh my God. Sigenda kuyimba naye ngenda kwogera bwenti kale kansome wadde nnyweddemu naye kansabe ne swala eri bwoti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim haladhin waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Eyo bagiyita ssuula ki? Ogezezaako by the way eyo bagiyita ssuula ki? Osomye verses za surati Nansi n'obeera ng'otandisa alhamdu wano waggulu. Kati sooka ombuulire eyo ssuula ki? Essuula y'essuula ekuuma omuntu zireme omuyingira ne waba atambudde esobola n'omukuuma singa abeera mu buzibu ate lwakuba nanagiramu naye. It is okay. Wasoma eddiini nga bazadde bo bakyaliwo, right? Yes. That's good. Kati nenebaza Mukama nengamba a'udhu billahi minash shaitani rajim tabat yada habila bilwama Watabba. wa hadina basi. Annange bambi agezaako ndowooza ayagala okubijjukira naye ayise oba oli awo mu bingi.
Kati mama wo bamuziika wa ne taata wo? Mama wange bamuziika Butambala. Mutambala Kibibi. Then daddy wange yebasiddwa wali eri wa Masaka. Masaka wennyini mu Kidda wa Wuuno. Ogendako mu kyalo kyammwe oyinayo enkolagana n'abantu b'omu kyalo? Tugendayo nga waliyo okumanyagana. Omanyi oyinza okwerabira ate n'osanga taata wo omuto n'akufunisa olubuto. Ajati Somaya bannange ozise ate munnaye tolimbye oyinza okwerabira. Kati bwe bakulanga oli mu mbeera bweti bagamba kibbo? Ebiseera ebisinga we mba ngenzeeyo nsooka newamu nga kawiiki nga lunaku lwa kwetegeka just in case birth webeze ngituulamu bulungi nga neetegese kubanga ebyeri bya busiisira. Kati buli gwe ntunuulirako mba nakulabako nga nakulyako. Bamanyi okujja ne bagula? Nedda omanyi senga omuyinza okwesanga nga mwena muli ku televisioni. Ate kati nze senga wange mwagala tayimire ku street nga nange shia. Nga nange mulaba ku street mba ndi musanyufu kiba kinswaza. Senga nga alina kubeera waka. Nze nyina okubeera kati awo kye kitegeeza nti senga wange mba nyina omulaba. Naawe sikwagalayo ku street. Naawe sikwagalako. Nange mpulira guno mulimu ngukoye wannuma waliwo n'omusajja yangambye agenda kunzijamu eddooko olina omutima. Lwaki? Mbwa byagala babitunda eyo. Bannange kati oyagala kufa? Olinza ekyova mu guno omulimu? Mbagenda kumbaza nga nebasajja bisalemu abitwale. Yabadde akutiisa? Naye nga linatidde. Namugambye nange ngenda twala mutabani wo n'amagye 2 gali ng'agasabye. Ecupa ya soda n'amagye 2 ate mba njogedde mu Luganda. Abalungi abatulaba bannange, there is a reason for every human. There's a reason why people behave in a way that they behave. Ono ye mango tree. Mumanjite ku TikTok. Temumanyi lwaki yayininga upward. Mwana mutonya ali 24 years. Naye nse mukutteko kimaafiya. Mango obeera n'abakyala abakulu bamaama bo ku street abakusinga n'emyaka. Kakati abakyala abakulu tulina challenge nnyingi nnyo n'abakyala bakulu. Bana mama waabwe anaatera okuyitawo mule muddugavu. Bagala bayitewo. Kiri eno naze no mukibumba nga nze laba muntu omu naye layini y'abakyala olundabye basimbye layini. Era buli omu ayagala mweyo interview. Ngenda kuba olwaleero nkolayo just interviews 2 oba oliawo ojja kukomawo kuba obudde tebunsobozesa. Kakati mbadde njagala okuinterviewingako ku bakyala abakulu. Naddala nga Charles gye tufunanga ffe abawala abato ababatuulamu ate nga ffenna tuli bakyala naye nga ffenna tutunda kaboozi. Naye abakyala abakulu bo bayinamu bakayita okusawula. Okweraguza. Kati bo bajja n'emiti egy'abasawo Abaganda. Kakati oyinza omuyitako n'akuyoola ekigere. N'omuyitako n'akugamba okola kyawo y'okolawo ki. Omukazi omukulu nga n'ekizigo kyamwokya n'amaana akugamba gwe kaana gwe genda weebake nze nange nkoleko mpulira nswala naye nga wakatwalayo ka shoti kamu. Naye nga bambi ne maama wayagala naye akoleyo bambi n'ogamba kamuviire naye afuneyo kasukaali. Banye ebintu bya muno biri mu challenge nnyingi ate abakazi abakulu abakyala abakulu abava mu bufumbo
be basinga muno n'omutunuulira nga yakulubuka naye nga oyinza n'omuyitako n'akola n'amala owandula wamala owandula n'amala n'agamba lulabe ayise mu bingi nabo kati bw'amaliriza bw'ati bw'amala okufujja n'amala n'omugamba naye kati maama kiki ekikuyombya n'akugamba anti ofunyeyo kashoti kamuze sinnalya vaayo nange enkole ne mugamba yeggwe kimaama nawe vira ku baana abato bakole tovuma abakazi bakulu ogambye baabo beeraguza bajja kuyoola ebigero era babituyoolanga muno temuggwa mayute temuggwa matalo temuggwa balwadde ba nsimbu na ntumbi n'okututtira abaana anti unwanted babies olubuto olufunidde mu loogi tomanyi tata wa mwana omusajja bulwa kutunuulira ngaolubuto luzimbyewo bati oba omukazi aba alwegomba okukkakkana ng'akoze eki watalunuunamu alusokoolamu talusokoolamu ebisa bikuluma n'ofa n'omwana muki muleeba ate mayiti bagireeta wano tebamanyi mayitire gwe tebamanyi na gye bakuzaala tebamanyi kati bizibu ki byofunye mulimu guno ebisinza okutamya omulimu nze ebizibu ebisinza okuntamya omulimu guno kusafalinga kubonaabona nnyo ate bali abakyala abakadde ng'ovudde ku bana abakulu bano ate bano bo baleke bali abakulu be baafunamu kino ekintu kati ate bano abafubutukayo be basinga te n'otwonoonera omulimu kuba kati ate n'ekisinga okusinga okunyiiza kati buli mwana omuto guno omulimu amanyi gulimu ssente kumbe kalombonaabona buli mwana omuto bano naddala abakatula P7 basinia wano batoloka ku ssomero nga balowooza mukola balowooza nti no tukola kumbe bazze kalombonaabona kumbe mulimu kubonaabona bano balwaza n'ebigenge obimanyi bino ebintu ebikonakonanga ng'eyalwala ebinankanya kati buzibu ki bwosisinkanye mulimu nze obuzibu bwensisinkanye wakusula kubanga tolina wosuba siina wensula ebyaddala nsula ku street era nga naye lwakuba nyina ekintu kimu Mukama Katonda kyemwebazaako nyina amagezi agagula ka sabbuuni oba neneewola wa mukwano gwange ne mugamba kankunya akagoye kange kakole ki kaanike bwokaanika tebakabba kakale kati awo oli tasobola kumbuuka nti no siina wakusula kati wekimala wekijja nga wakwebaka nga nkola bwoti fulutayo enfulutezi awo nga nkamukayo ngamba mpozi nakomyewa nentandikira we nakomye neno ogamba maama lengera omubiri gwange neno ozuuka nga omugongo gukuluma ensingo obuli wamu nogamba Mukama waliwo we neebaka mu kakutiya ne ngamba ye bannange ate lero neebase mu kakutiya luno olubirizi lwaka lwe lunuma naye nga nezigula kaloobu siziyina kale kwegamba buno bulamu bwombo sibufunyeemu future mbonyeebonye bubonyeebonye so sorry naye nga nsaba guno omwaka gubeere bulungi ebintu bikyukemu buli kimu kasita Mukama kuomukogusa singa Katonda akuwaayo chance nagamba nti Sumai yankuwadde chance kiki kyoyagala Mukama akyuse mu bulamu Mukama kyenjagala akyuse mu bulamu bwange kiri kimu kale biringa bisatu ebigambo naye nga tebifaanagana abanyambyeko bonna abansapootinga Mukama abawa omukisa nabo bonna abaagala okuvaayo kati n'ekirala n'abaana bange njagala bakyusibwe babeere nga tebakyabeera ku street
N'ekyokusatu nange njagala maama waabwe nve ku street nfune ekintu nga kinkipinga bize kuba kati bino sikyagala bifo kasingako tebikyalina future tebiina magezi tebiina makulu kuba kati wano kalombo naabona tetuggwako makwa n'ogwa mwala n'abasajja eyali kuyambye akubala wali eri shoti z'okoze nnya n'amaani agamba kati kamugulire ku y'okutaano n'amaani ajala ate ekyebiri n'akikuggyako n'azikuggyako z'obadde okoze kaakati ate jjukira tonnalya ate n'abaana baagala okulya n'ogamba oba nejjeyo ekiso neefumite n'ogamba sijja kwefumita ate oba oliawo ow'amagalo najja naye najja ng'awulira ate naye akulabye oli akututte ng'amanyi atutte oba lwasa naye najja nga naye ayagala kukuba ziri zisoketi mu lubuto nze omubiri gwonna gunnuma netaganako ku sawuna wetaagako ku sawuna so mu byensinza okusanyukira is that osoose kusabira bantu nga tonnaba nakwesabira nti abakusapootinze abakuyambye n'abasuubira okuyamba mukama abawa omukisa. That's amazing. Oyinamu ku ddiini naye bambi embeera ndoozi erabika ekkozesezza nnyo. I'm so sorry. Naye kati embeera wenkyusizza mbadde njagala guno omwaka bonna bavubuka bonna gye muli mwenna abayita mu mbeera bweti n'abalala abagala okukyegomba kino guno mulimu mubi ate gulimu omuzimu gulimu sitaani wabula weegombe embeera eyegenda okutwala mu by'emu maaso kale nga bapromota bonna basaponsa ababaddewo kale n'abatabaddewo bonna buli omu kino kimukakateko abeereyo ng'amanyi waliwo omuntu akola ki atulugunyizibwa naye ng'ate talina muntu gwasobola kigamba ogamba nti omulimu gulimu emizimu otegeeza ki? Kakati guno omulimu okubeera nga mulimu omuzimu osobola kuba kati nze kangezeeyo nga example bwe nzuukuka bwe nti ne ŋŋamba kantambule kati batuzizzaako njogere kakati nga nze endowooza yange mu kwogera okulungi omanyi njagala nnyo okwogera obugambo obulungi obumu n'obuggyayo obulala n'obulekayo kakati buno obutuzimba buno omwaka buli omu tukyuke ng'abakyala wekaba akabiina tukoleyo akabiina wekiba kitabo oba tusevinge wekiba kiganye tukole ebintu ebituzimba kubanga n'abaana abato batandise okwegomba guno mulimu gwaffe naye ate bambi teguli mu future omulimu teguli mu future Sumaye ya kituufu nsaba Allah agukuggyemu guno akuwa omulimu omupya anti omulimu guno obutanagwagala naguvaamu guno naguli ogwedde gwankozesaamu kensobi nenfunamu awo kajeera ne bansiba era lwansonga twali tulombera kasitoma anti oli waggulu oba omanyi afuuse ebbaawo ate nange n'amaani ajja ewange nemaani nekugamba kati no tugenda kwekoona nga twekoonera ki nga tebatuliira kapiira sha tulyoka twekoona kati nendyoka musalamu kaawo wamusala ekiso kasitoma bwe yakugula leero enkeera najja nagula omuntu omulala kasitoma bwaggula aba talina kugula mulala alina kujja nga zzebu aba kasitomawo ennyimirira gye tuyimiriramu nyinza oyimirira wano omulala nayimirira wano omulala nayimirira wali kati era asobola okujja nga ye muwuwuusi nga ye mukokosi enkya najja n'agamba kati leero kandye ku mweru enkya kandye ku wa brown enkya kandye ku muddugavudugavu leero kandye ku wa black
kati awo street n'eryoka etabuka oli agamba bba wange oli n'omugamba owaaye oli wamuliira mu kaveera yali afuuse bbaawo n'olyoka owulira eŋŋuumi nemwekuba ate olina omumukuba tolina munaza mujjanjaba era ekiddako okomekkerera bakututte emida. Bannange yandeeseeko eno weebale kundeetayo tubeereeyo nga tetumanyi bantu bye bayitamu bannaye ekirungi n'ofunako olunaku n'oyitako eno mu Kimumbaasa n'otambulako eyo mu ghetto n'ogendako mu malwaliro ag'enjawulo n'ogendako ebutabika n'olaba abalalu n'oddamu essuubi. Abantu bali eno balina embeera gye bayitamu gye mutamanyi naye olundabyeko abantu bangi abaagala okutuula mu kamera olwaleero naye mpulira nkooye simanyi kyabakolera mpozi naakomawo obukomi. Mango, akagambo akasembayo eri abantu bano abakulaba nkakasa bakuwagadde nnyo emboozi yo. Akagambo akasembayo mwena abandaba bakyala bannange mwena wetukola akalimu kano mbadde nsaba ffenna twekuŋŋaanyeemu oba tukoleyo akabiina guno omwaka guno omulimu tuguveemu tubeere bulungi ate era tewali mbeera etasobola butakyuka kasita buli kimu okikwasa Mukama Katonda yasinga Katonda era okeranga nnyo ku makya n'omusaba n'omusinga. Abantu bagenda kugamba mbu weeyogerere nga gwe wekka waliwo abagwagala. Abo banjagala bonna buli omu ajja kunsanga waali naddala bonna abasinga okundaba mwenna abawagizi bange bafani bange ne basimanyi mannya naddala ajati wange omuwaati ali mukwata karindaba mukwano kansabire ku channel eno obeeko nekyofunako obulungi bambi neera mwena temuggwamu ssuubi eno embeera si yakubeerawo olubeerera ffenna embeera ekyuka n'olina okubeera n'okusiiba n'essuubi nti tewali kitagwa. Kale abalungi abatulaba abawagizi bange mwena gye muli. Okay, abalungi abatulaba yenze Hadija Kiguzi nga bulijjo tuli ne mwana muwala Mango Tree Hajati Sumaya mukyala musiraamu gwe wenna asobola okubaako n'engeri gy'omuyamba munoonyaako nja kuba mu kutuusaako bulambalamba. Mutukkirize tubasiibule bw'oba oli mupya nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako obulambalamba. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.